Semi-final zikomekerezebwa olwaleero. Engabi eyansamba ekubye engabi ennyunga goolo 4-1. Bruno Bunyaga yatebedde engabi eyansamba ne Najibu Yiga ne Vianney Sekajugo ne Steven Yiga be bateebye goolo ezo. Jjukira Vianney Sekajugo era ye yateeba ne goolo mu luzannya olw'akamalirizo omwaka oguwedde. Engabi eyansamba bwe yali ewangula empaka zino nga bakuba empindi goolo yali emu ku bwereere. Akati wona akomyewo Vianney alabika omutindo gwe yagala guddiza eno empewo z'ekika bwe zinaamufuuwako oba oli awo anaddayo n'akuba omupiira gwe twali tumuwuliddeko oba gwe twali tumulabyeeko ng'asamba mu kibinja ky'ababinywera. Kale nno goolo ya Augustine Lubega yeeyo yokka yokka ab'engabi ennyunga gye basobodde, bwe kityo ne kiba nga kitegeeza ti engabi ennyunga ekomyawo. Kaakati ab'eddira Ekkobe bazzukulu ba Namwama bakubye ab'eddira Engo goolo zibadde 4-2. Michael Kayongo ateebye goolo 2 ne Shabani Kayongo n'ateebako goolo endala 2. Godfrey Sekyewa yateebedde bannaffe ab'Engo mpozi ne Nicholas Sennono naye n'ateeba goolo ey'okubiri. Bwe lityo Ekkobe ne liyitawo goolo 4-2. Ttiimu zombi ezigenze ku luzannya olw'akamalirizo engabi eyansamba n'Ekkobe bonna mubawulidde bakuba lukunkumuli lwa goolo. Nolwekyo ndowooza finals ziyinza okubeeramu ku goolo eziweraawerako bwe banaabanga batambudde bwe bati, kubanga bombi mu semi-final bakubye goolo 4. Ate ffenno engabi eyansamba eno yatukwatako mu bibinja awo, enaffe yatukuba 4 fe abalangira. Nolwekyo goolo mweziri mu ngabi eyansamba, ate era nga bwe tulabye ne mu b'Ekkobe nabo goolo mweziri. Mulindirire musobole okunyumirwa empaka ezo ez'akamalirizo. Engabi eno eyansamba yeeyongera okuweza ebikopo. Ekyo kye bawangudde sizoni omwaka guli oguwedde 2024 kyabajjeeko ekikwa kya myaka 10 nga tebakwata ku kikopo ekyo oba tebakwata ku ngabo y'abika by'Abaganda, kubanga baali basemba kuwangula 2013 nga balinayo naye engabo endala 3 eyo gye bawangula mu 2007. Eya 2007 bagenda ogiwangula baali bakulungudde emyaka 20 nga tebakwatamu, kubanga ate gye baali basemba okuwangula yali ya 1987 ng'emipiira egy'ebika eby'Abaganda giddamu okutojjera ku bisaawe eby'enjawulo wano mu ggwanga. Kale nno y'embeera eyo, naye nga ne 1951 baali bawangulayo empaka. Kwegamba bo ebyokuwangula ne beddiza mu sizoni eddako baali tebabikolangako mu byafaayo. Bagenda kikola ku guno omulundi, tulinde final ekibuuzo ekyo kijja kuddibwamu. Jjukira nti nno ab'engabi eyansamba eno be baawangula engabo eyali ey'okubiri, kubanga engabo eyasooka yawangulwa ab'eddira Embogo mu mwaka gwa 1950. Naye bw'osika mukono zaako emabega wano mu Uganda yonna empaka ezaali zisingamu obuganzi zaali mpaka za bika by'Abaganda nga tewaliwo liigi, tewaliwo ekintu kirala kyonna. Era empaka ezo ne zirabika nti ebbanga lye zaamalawo ze zaaviiramu musajja wa Kabaka yali muzzukulu wa Lwomwanga bamuyita Sserunkuuma n'alyoka ajja n'ekirowoozo ky'emipiira gy'amasaza, kubanga waali wazzeewo ebigambo ebigamba nti nno munange si buli muntu nti ajja kuba mipiira gy'ebika. Kaakati awo abantu kyebava bavaayo n'ebirowoozo nga bakulembeddwamu muzzukulu wa Lwomu wa Sserunkuuma biyo naffe ku mipiira wano egy'amasaza. Kaakati agenda obiyitiramu omutanda n'asiima. Emipiira gino egy'amasaza abamu ku mmwe mumanyi nti nno gyatandika 2004 naye gyali gyatandika dda mu biseera biri eby'emabega ddala emyaka eyo egyana. Kale nno y'embeera eyo kuyinza okulabira emipiira gyaffe egy'ebika eby'Abaganda. Naye nga bo ab'Ekkobe empaka zino baziwanguddeko emirundi 2. Wandibabalidde n'omulundi ogwokusatu, naye omulundi ogwo ogwokusatu gwali gwa 1962. Ebiseera ebyo etteeka ery'okusimulagana penalties nga mugudde amaliri lyali terinnaba kujja. Kale twatuuka ku final, fe abalangira twatuuka ku final n'Ekkobe ne tugwa maliri. Akati ng'etteeka eririwo ti bwe mugwa amaliri buli omu engabo agitwaleko emyezi 6. Kati ekyo ekikopo simanyi oba eyo engabo oyinza ogibalira ku b'Ekkobe oba okugibalira ku balangira oba n'ogibalako ekibajjo, awo simanyi. Naye ng'ebikopo ebijjuvu Ekkobe byali biwanguddeko
yeryo ekya 1955 n'ekya 2028. Juzi mu 2019 baatuuka ku luzannya olw'akamalirizo naye bagenda ne babasabulirayo eddiba ab'Embogo goolo yali emu ku bwereere bwe batyo ne bakoma ku munaabo. Kakati baba ne baziye ku luzannya olw'akamalirizo bagenda kukola batya ku ngabi eyansamba efukumuka goolo empitirivu bwe ziti ate nga ne nabo ab'Ekkobe bennyini nabo goolo bazikuba ate mu bungi. Awo ekibuuzo ekyo nakyo kijja kuddibwamu ku luzannya olw'akamalirizo nga engabi eyansamba basiitaana ne abeddira Ekkobe. Bw'ova ku muteeko ogwo muganda waffe wano Rajabu Kanakulya Boogere y'omu ku abo abayunguddwa abasinze bannamawulire bannaabwe mu by'emizannyo mu ggwanga, era FUFA bw'eneebanga egaba engule ey'abo abasinze okukola obulungi ennyo naddala mu mwaka ogwo oguwedde, ne Rajabu Kanakulya Boogere naye y'omu ku bannamawulire abasongeddwako, era ku lukalala kwali bannamawulire bali 10 balamba, ne Rajabu owaffe wano ku CBS agenda kusiitaana naabo. Naye kakati mwabali ku mukuto gwa MTN, kuba MTN bwe bavujirizi, oyinza okunyiga star 10 star 65 hash, awo ojja kulaba olukalala. Actually oyinza n'okulonda yawo bonooba oyagadde oba ku musambi w'omwaka omulenzi, oba ku musambi w'omwaka omuwala, oba oyagadde ku coach of the year ow'abakyala n'ow'abaami oyinza okulonda. Bw'oba oyagadde oyinza n'okulonda ku omusambi asambire bweru wa Uganda naye nga munnayuganda nga taakiye ekusanyusizza, oyo naye osobola okumulonda. Kale no bebamu ku abo abagenda okufuna engule oba kale abagenda okulondebwamu, naye nga kirabika akalulu kano koolondesa nako kajja kubaako kyekannyonnyola ku oyo gw'oyagala awangule. Emirimu gya Rajabu Kanakulya Boogere mubadde mugiwulira kuviira ddala eri mu kaliisoliiso. Mukama waffe wano Abbe Mukiibi yamukwatako n'amuleetamu. Omanyi kaliisoliiso oyo naye si mwangu ssebo, naye gwe bw'omuwulira eyo biwulikika ng'ebyangu n'ogamba boogeramu bwogezi, naye si obiinako craft yaabyo ne art yaabyo, oba osobola okumanya training ey'amaanyi ekolebwa ku bavubuka abo. Ne Diane kakati yeegattayo ne mukulu wa Bukawenja ne mukama waffe wano mukulu Abbe Mukiibi nkaaga, naye ndowooza training ebeera y'amaanyi. Nze sibeerayo mu rehearsals zaabwe, naye ogenda okuwulira nga bafulowinga bulungi. Oli bw'aleetayo akanyuma ono ogenda okulaba azizzaako akasingako, kwegana owulira nga ekintabuli wamma gwe kitambula bulungi. Era abakungu mu FUFA oba akakiiko kaabwe ak'ekikugu akalengedde Rajabu Kanakulya Boogere, ndowooza kabadde kaliko abantu abakoledde ddala research, kubanga wabaddewo okwesitula okw'amaanyi ddala Rajabu Kanakulya Boogere kwakoze kasookanga yeegatta ku CBS. Alina nno emirimu gy'akola ku BBS bannyinaffe aba TV, era nga nagyo emirimu agikola bulungi, gyonna gya bya mizannyo. Ate nga wabeerawo ne programs ezibeeraawo n'abeera nga kwegamba ng'akuba free roll. Ogenda okuwulira oba mukulu Ntambi James taliiyo mu kyenkya, ogenda okulaba Rajabu yenyizeewo awo, ate ebintu n'abikubira ddala bulungi. Mu kaati k'ebyemizannyo abawuliriza emmanduso okuva ssaawa 4 ez'ekiro okutuuka ssaawa 6 ogw'ekiro, era mumuwulira bintu ng'abikola bulungi, tapalapalanya bupalapalanya nabyo, nga Oweekitiibwa Katikkiro bw'atera okugamba nti tabikola sambalasa. Kigambo ekyo kimpulikikira bulungi. Omanye ekintu ky'osibye ne kitanywera, nze kyendabira mu kigambo ekyo sambalasambala. Oweekitiibwa Katikkiro atera nnyo okukikozesa. Kakati ne Rajabu Kanakulya Boogere talina bintu byakola nga biri sambalasambala, n'olwekyo musobola okumulonda. Kiyinza okumwongera okumuwa obuvumu nti nno byakola si yeenyumirirwa yekka, naye eriyo bannayuganda bebikwatako. Kale nno osobola okunyiga star 100 star 65 hash, ojja kulaba olukalala olwa categories ez'enjawulo ezigenda okulondebwako, nazo oyinza okulondako, tewali buzibu. Naye bw'otuuka ku media personality of the year ojja kulaba ku namba 6 Rajabu Kanakulya Boogere kwali, gwe ng'oteekako ng'ekyo nakyo akalulu ng'okaweereza olw'okwongera okuteeka ettoffaali mu kusiima ebyo Rajabu byakoze. Kasooka nga twegattako wano olunaku olwaleero, Saturday tugenda kulaba Uganda Cup Final. Kandowooze nti nno mwetegese ekimala, mugende mulabe KCCA nga basiitana ne ttiimu ya Vipers.
okulabako anawangula. Vipers bw'eneewangula ejja kuba eyingidde mu byafaayo nti nno ejja kuba eyingidde mu byafaayo nga ewangudde double omulundi gwayo ogwokubiri. Bw'ewangula double omulundi ogwokubiri eba eyise ku bannansangwa nga KCCA ne Express FC kubanga bo bakawangula double omulundi gumu. Mpozi ate yo Villa ebya double bino yali yabifuula byayo kubanga yakagiwangula emirundi 6 mulamba ne bwe batandikira okugiwangula olaba babakazaako nalya Ssaalongo kubanga era ne Ssaalongo wano mu Buganda aba azadde abaana babiri omulundi gumu. Abantu nno abamu abasobya ennono ya Buganda balowooza nti nno omuntu bw'azaala abalongo omulundi ogusukka mu gumu olwo afuuka Ssaabalongo. Ekyo kikyamu. Mu Buganda Ssaabalongo aba Kabaka. Gwe ne bw'ozaala abalongo bo enfunda 53 osigala oli Ssaalongo. Osigala oli Ssaalongo Busaalongo. Ssaabalongo ayina kubeera Ssaabasajja yekka. N'olwekyo Villa naye yawangula ebikopo byayo ebiwerako naye ebikopo 6 mulamba. Bawangula double emirundi 6 mulamba. Naddala double eyo eya 98 yanyuma nekunakuna era aba Villa batuuka n'okuyimba ebigambo ebijeregereza ba opponent naddala aba Express FC. Hassan Mubiru bwe yabookyawo akagoolo awo. Abasabye abaaliyo bano bagondi ba Livingstone Chobe yali goalkeeper, ba Livingstone Mbabazi kati coach, ba Fred Makoha, ba Paul Mukatabala, ba Adolf Bola, ba Gibe Kalule, ba Philip Obwinyi, abo bo bali bazeyo. Philip Obwinyi yali azeyo mu Express. Kati awo Gambia ekyali awo Radika Sigazi biseera bye yali tagenze kuba gwa nsimbi mu Thailand. Gambia Tachi yatuuka awo n'enyooka Geoffrey Bukohole ne Joseph Mutyaba nga bamaze okubajja mu Express. Akimu Magumba nga yegasse ku Villa okuva mu Iganga. Abakari Tabula nga bamuguze okuva mu Simba. Philip Sozi ne Charles Kayemba yali mulangira baali bamuwadde ne nickname nga bamuyita Yekini nga erinnya eryo balijja musajja mu Nigeria yali akuba namba 9 kubanga ne Charles Kayemba baali bamumanyi yali musajja wa musitukwa musajja mulangira nga munene ate nga muwanvu omusitufu ngera Yekini bwe yali afaanana namba 9 wa timu y'eggwanga erya Nigeria naye yafa. Kale Charles Kayemba ne Philip Sozi baali Villa yali yabaazika mu club ya State House. Tebereza State House yayinako football club ngezengera mu kibinja ky'ababinywera nga ne gundi Hassan Mubiru bakamugula okumujja mu Police FC. Era ogwo omwaka ne Edgar Watson we yafunira ekikomo ky'obwa captain nga Livingstone Chobe amaze okuvaawo. Kakati awo Villa nesooka ewangula emu kwezo double zaayo ez'ebyafaayo ez'ebyewuunyo naye nga ku kya weekend Vipers ejja kuba enoonya double yaayo ey'okubiri bweneebanga KCCA egikkiriza kubanga ne KCCA sizoni yaayo mu liigi tebadde nnungi nnyo. Yensonga lwaki baviiriddeko n'okukyusakyusa abatendesi. Mukulu Abdalla Mubiru omulimu bagumusuuzizza ne bagulekera mu myuka we Jackson Magera kati yakottemu. Tulinza okulaba maaki eyo engeri gyeneebeeramu. Ebisale FUFA yabifulumizza dda mugenda kusasula siringi emitwalo 2. Aba VIP mujja kusasula emitwalo 5. Naye bwe mubanga muli famire y'abantu 6 mujja kusasula emitwalo 50. Jjukira ekisaawe kino tekigenda kukkirizibwa kusussa abantu 50,000. N'olwekyo abaguze tiketi zammwe ng'obudde bukyali mwe musinga mubanga mwandiyagadde. Ekisooka ogendayo for tourism purposes mugende mulambuleko ekisaawe kipya mulabe engeri gyekifaananamu. Ekyokubiri ene cup final ku muntu yenna ne obanga tolinako ttiimu gy'owagira. Cup final yonna ebeerako obunkenke obw'enjawulo. Oba oyagala okulaba ku bintu naawe oba oli awo badde tolaba liigi ttiimu zino zombi zisobola okwesa eddakiika 9 okuwa ekifaananyi mwe zizanyidde liigi zaazo oba kale match ezizaazo mu liigi. Osobola okulabiramuko ku bazannyi naawe wennyini osobola okuvaayo ne analysis eyiyo ogambe nti omwana gundi ne gundi sizoni eno omupiira gwakubye.
yandisaanidde n'akuba ogw'ensimbi ebweru wa Uganda, oba yandisaanidde bw'abanga endagaano yeggwako waakiri bagize obujja, oba yandisaanidde okuyitibwa ku ttiimu yaffe ey'eggwanga erya CHAN, kubanga ttiimu y'eggwanga erya CHAN nayo erina emirimu gy'erina okukola mu mwezi ogwo ogw'omunaana, era nkimanyiiko nti nno abakungu okuvaako mu CAF weebali wano mu ggwanga okugezaako okutunuulira ku bisaawe byaffe okulaba oba bituukana n'omutindo omutuufu, n'amalwaliro engeri gye gafaananamu. Ebisaawe ntegeddeko mu sabbiiti nga 2 ebitala bigenda kujja wankulukuku awo, n'olwekyo abaviira abakyalize wankulukuku tomanya gye bujjaawo, muyinza nammwe okutandika okukyaza emipiira gyammwe egy'ekiro, kuba kaakati omuzannyo gwaffe ogw'omupiira emipiira gy'ekiro gyeyongeddemu obungi, ate bannayuganda abasinga okwagala okutambula ekiro mutera okwettanira emipiira egyo, naddala ku kisaawe kya St Mary Stadium wali ekitende, n'ekisaawe kya Nakivubo Stadium, n'ekisaawe ekya KCCA. Emipiira mingi nnyo egibaddeyo nga gya kiro lwakuba olw'okutaataaganyizibwa kwa masannyalaze gaffe, ebitaala ebyo birina okwaka ate nga si tebyaka kalyolyongo, kyova weesanga nga ebisaawe bino bateekerako ddala genereeta, tebalinda na masannyalaze nti ate wagaze nti ate negasooka ne gavaako naki. Kale biyinza okugendamu ssente nnyingi naye nga babeera okugenda mu maaso. Ate tulina n'okwebala amaliigi y'Abangereza abo bwe tuba tuzannya kiro, n'abantu oba oliawo abakola emisana naddala mu weekdays osobola okulaba maaki yo ekiro. Tubadde tumaliriza ensonga eya Uganda Cup ne ku lunaku olwa Saturday lwe tugenda okulaba fayinaali. Ekisaawe kino ekyakadiba bw'oteekako ekyewankulukuku n'oteekako ekya Kisu wali ekyambogo n'oteekako ne Namboole, ebisaawe ebyo bye biri ku lukalala olwa okuteekateeka empaka eza CHAN Uganda zegenda okutegeka mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno, naye nga empaka zino eza CHAN ziwa FUFA ne bannamupiira okwegezesa okulaba nti ate empaka ezisinga obunene ku continent eza AFCON ng'ate ebigambo ebimu temutamattama nabyo, bakuwa empaka eza CHAN eziriwaawo n'ozitegeka, obumulumulu bwonna obuba bubaddemu osobole okubuttaanya obunogera eddagala, onoogenda okuyingira AFCON wamma ggwe nga gw'osinga ng'otuukiridde. Kale nno y'embeera eyo ekisaawe ekyakadiba mwe tugenda okulabira final, ndowooza n'okuteekamu maaki eyo ng'oggyeko enteekateeka endala zonna eza FUFA, ndowooza yabadde requirement eya akakiiko akatambulirako ensonga, omwami bamuyita Asiome, yakulembera abo abalambula ebisaawe, si bisaawe nno byokka naye ne facilities zonna eziri attached oba eziri associated mu nteekateeka. Kati bw'obanga otunuulira omuzannyo gw'omupiira ku ngulu ojja kutunuulira nnyo nti ekisaawe gwe kasita otunuulira we bazannyira nti kasita temuli bukatakata nti ye ne layini tuzirambye bulungi nti otyo ne goalposts zonna nywevu, n'olwekyo kakati taaki enyooke. Nedda ssebo, batunuulira ensonga endala nnyingi. Bayinza okusazaamu ekisaawe ekyo, bayinza kutunuulira butunuulizi gap wakati wa touchline. Amanyi touchline yeeno eno namba 2 ne namba 7 eyo line kwe baddukira, oba namba 3 ne namba 11 kwe baddukira. Kakati eyo line eyo bagitunuulira, ne batunuulira weekoma, ne batunuulira gap eriwo ne technical bench we mutuula awatuula ba substitutes, ne batunuulira ne gap eriwo okutuukira ddala ku bawagizi. Bwe kabanga akagaapu ako kafunda, musajja ayinza okusinziira wali mu kirasha n'agenda asika ekitogi kya liifu oba layina n'agenda amuwujja eŋŋuumi n'addaawo n'apooca. Kati eyo gaapu yokka ekulemesa ekisaawe ekyo okukigamba nti nno kikyaza emipiira naddala ezo tournaments ennene ku continent. Ekirala kye batunuulira, basobola okutunuulira space. Kati ng'ebimu ku byalemesaako ku kisaawe kya St Mary Stadium ekitende, space eyali ku goolo eya bw'obanga oyingira ekisaawe ng'ovudde eno kakati abalabi b'omupiira gye bayita, kubanga eri waggulu watuulayo baana ab'essomero, naye ffena aba bulijjo gye tuyita bw'oyingira ekisaawe ku ludda lwo olwa ddyo, eyo space eyo eyali emabega wa goolo nga nfunda akatwako ako kokka katuuka. Bayinza obutasazaamu kisaawe kutwaliza wamu, naye bayinza okubaako emipiira gye bakumma, kubanga emipiira ku continent bagiwamu categories. Kati World Cup qualifier eyo category ennene,
AFCON final tournament eyo nayo category nene ezo tebamala gazikuwa tos hosting bavaawo ne batunulira empaka eza CHAN final tournament ezo nazo nene no wali eziddako bova ku AFCON final tournament eziddako AFCON qualifier tournament otuuka ekiseera nga ne qualifiers tebazikukkiriza za AFCON then ne batunulira empaka eza CHAN ne batunulira CHAN qualifiers kati awo bayinza okugira ne bagamba nti awo muno oyinza okubeeramu qualifiers za CHAN naye empaka ziri ezino eziriwoko waggulugulu tebakukkiriza kati kwoteeka ne empaka eza club nga Champions League ne Confederations Cup ebyo byonna babitunuulira kaakati batuuka n'ekiseera na bino ebyokulaga abawagizi we batuula ne engeri gy'obaawulamu n'abo be bakontana nabo oba be bavuganya nabo ku match day emu ekyo nakyo kisazisaamu batunuulira perimeter fence fon tukyakozesa perimeter fence okwawula abasambi we basambira n'abawagizi walina okubeera perimeter fence ekyo kyokka kiyinza okulemesa ekisaawe ekyo kaakati bwe bavaawo batunuulira ennyingira mu kisaawe n'enfuluma bateekawo embeera egamba nti singa wajjawo akasambattuko omuntu ayinza okwekanga katugambe omunya abamu kumwendolooza n'eminya temugimanyi naye omuntu ayinza okwekanga omunya n'agulabanga omusota mu kugugumuka bw'ati nagamba nanga omusota oyinza okwesanga nga abantu abatudde mu kisaawe kumpi abantu 3,000 nga beesosesose nga balinyaganye abamu ne bafiirwa n'obulamu bwabwe kati olina okuteekawo embeera eraga nti nno abawagizi basobola okufuluma ekisaawe mu ddakiika ezitasukka 8 kitegeeza bwe bungi bwa gates ezifuluma oba eziyingiza ekyokubiri abantu gye bafulumira waliyo ki oyinza okubanga ekisaawe wookitadde ate ebweru bannakampala batetenkanya nga bookerawo welding omuntu adduka mu kisaawe adduka musota ate agenda agwe mu so kakati ebyo byonna babitunuulira kati n'ebimu ku bye bakyemulugunyako ku kisaawe ky'Ennamboole ye access y'abanene abanene ba VIP ne ba VVIP tewamatiza abakulu baagalawo amatiribona ag'enjawulo agasikiriza kubanga ba VIP ne ba VVIP be bantu abanene mu mawanga ag'enjawulo be bantu abanene mu bitongole eby'enjawulo ebivaamu abavujjirizi ne bannamikago ba sponsor ne ba partners abaddukaniza abavujjirira omuzannyo gw'omupiira mwe muva abakungu okuvaako mu FIFA kati ebyo byonna babitunuulira ne babimenyaamenya gwe si gwe nnyonnyola nti leka naawe wali akatebe kanyirira naawe awo ayitawo nedda bo balina standards so naffe bannamawulire bwe tulina okukolera emirimu gyaffe nawe walina okusigalawo jjukira nti nno neeno gaapu wakati wa touchline gye nayogeddeko ne technical bench balina okulekawo bannamawulire aba TV kubanga awo batambulira ne kamera zaabwe gaapu eyo yina okuba nga nnene ekimala bakolerewo emirimu gyabwe layina naye akolerewo egigye bateekewo ne technical area coach wakolera ebibye ne fourth official wajjira n'awanika n'alaga eddakiika zayongeddemu oba okulaga substitute ebyo byonna bitunuulirwa kale nno Kadiba y'omu ku bali ku lukalala olwo olwa mpaka eza CHAN kale kyandibadde kirungi nnyo n'ogenda n'olabako ku finaali eya KCCA Vipers naye waakiri ojja kufuna naawe ekifaananyi ekisaawe kye kirimu mu kwetegekera empaka eza CHAN n'eza AFCON 2027 tuba tuyina atugendako mu UEFA Europa bagiyita Europa Conference League ekikopo ekyo ekyandibadde ekyokusatu mu rankings mu bikopo mu liigi z'ababinywera mu Europe kubanga jjukira ezisingayo obunene ze Champions League ate eziddako awo ze Europa kakati ate ne Europa Conference League nayo yiyo eringa eryawo yeddako ebyo nno nze bwe ndaba structuring y'omupiira gwe Europe ate nga Europe ndowooza esinga okutambulirako omupiira kaakati naddala mu kuteekateeka n'okugyamu omusimbi nze nsooka ne nfuna ekifaananyi ekyaffe naddala Sekafa region kubanga tulina obuzibu bw'otunira kaakati mu liigi eyaffe ng'eya Uganda bwe ziba ttiimu zibanga 3 oba 4 ezirwanira ekikopo ekya liigi kati ndowooza sizoni eno ewedde twabadde na 2 zokka NEC yesinze okuvaayo okuvuganya ne ttiimu ya Vipers
kakati weebuuza abo abalala abaddakaawo omulimu gwe baba bakola baguba ku ki kati ate abo bw'obuukawo amacco n'okkirira ku ttiimu ennya ezisembye ezirwana obutadda mu kibinja kya wansi n'olabanga wakatikkati awo ttiimu zikuba bukubi mupiira kumalako naye nga tewaliwo kintu kya muzinzi kitisobola kusongako kati yo Europe ekintu ekyo yakinogera eddagala kyeva eteekawo empaka ezo ez'enjawulo kati wabeerawo ttiimu sizoni eno ebungereza Arsenal yesinza okuvuganya ku ttiimu ya Liverpool kale Nottingham Forest teraze nnyo okuvuganya ku kikopo naye Arsenal yesinza okuvuganya ne ku ttiimu ya Liverpool naye bw'otunuulira ttiimu eziddakaawo zibadde nga ttiimu 6 nga zaagala kwewaganya mu bifo ebisigaddewo 2 ebya Champions League kati ate nga waliwo ttiimu endala 6 nga zaagala ebifo 2 ebya Europa so kakati ogenda okulaba nga okuvuganya kuyinako ebitongole ebyenjawulo mu tebo y'emu olwo ate olyoka obuuke okkirire eno wansi onoonye yo ttiimu ezirwana obutadda mu kibinja kya wansi kwegamba okuvuganya ogenda okulaba nga kubuganye tebo yonna era nga tewaliwo kadde kakussamukka buli kiseera obaako ky'ovuganyako ekintu ndo kino ndowooza tekyandibadde kya Uganda yokka naye ndowooza kya Sekafa region yonna olw'okuba nti nno ekisooka ebyandibadde bisookerwako ensimbi mupiira mu Sekafa region ntono kati bwe zibeera entono bw'ogezaako gaziya mu mpaka ezizannyibwa oli ajja kubuuza ssente onoozijjawa kakati awo ebyokuddamu ne biryoka bikukkalira ku matama so nga wandirowoozezza nti bwe kiba nga tuyina omuwanguzi w'ekikopo ekya liigi nga lono Uganda bwe yafunye Vipers oyinza okwesanga nga ne ttiimu ya NEC yanyukidde mu kifo ekyokubiri oba Bull yanyukidde mu kifo ekyokusatu nga basobola okuvuganya favorably mu kikopo ekya Sekafa kati ne tugamba nti nno bano abatutte ebikopo kale bo bagende ku continent naye owookubiri n'owookusatu be baba bazannya mu Sekafa kubeera ojja kwesanga nga owookubiri n'owookusatu mu Uganda era kumpi nga balina obusobozi bwe bumu ne Tanzania ne Rwanda ne Kenya oba oliawo kale lwakuba Djibouti eriyo ttiimu nga 2 bano abalala bagiraagiramu bugizigizi eno yaleeta ba Idris Kameni yakubiramu ne gundi ne Sulai Tulima omulenzi oyo yakubirangako wano mu Sports Club Villa gundi so ya masanyalaze gano agagundi gano agasola bagita atasola 7 ttiimu eyo yeriyungi nnene naye ogenda okutunuulira Sekafa region amawanga 12 nga tusobola okugaziya ku kuvuganya singa Sekafa Club Championship singa tujiwa prize money azitowe ekimala kitegeeza nti ndo tuyinza n'okusalawo ne tukuba ebibinja nga bwe tulaba ebya Europa oba ebya Champions League naye nga tusazeewo nga bannamupiira nti ttiimu ennyukidde mu kyokubiri n'ennyukidde mu kyokusatu be bagenda okukiikirira amawanga ago olwo tuzannye mu liigi ebeerenga liigi owulire nti nno kaakati nti ye NEC nti egenze kukyalira Gor Mahia kuba Gor Mahia yabadde eyokubiri naye bajja kuddiŋŋana kintu kya homandaawe kubanga mu kibinja mwebali mulimu n'ekiyovu mulimu oba ne Azaamu mulimu naani kwegamba ne twongera okubugujja olwo kitegeeza bwe wabeerawo ttiimu nga 4 ezivuganya kuwangula ekikopo wabeerawo endala nga 6 nga zivuganya genda mu Sekafa Club Championship naddala nga prize money alinnye ng'oli akimanyi nti nno ajja kukwatayo kasente awo obaka tugambe emitwalo nga 15 ejja ddoola osobola okuwulira nga club naye lw'okuba nti nno bino tetunaba omusimbi gukyagaanya okujja n'amakubo agayingiza gakyali mazibikivu oluusi era n'okuziba amakubo ago kiva ku bunafu bwaffe kati tusigala nga obunafu obwo buyina sayiko bwe butambulira obunafu buno bwe bukutuusa ku bunafu buli bwe bukutuusa ku bunafu buli n'ogamba nti ebiseera bwe twali tuyina wano Dennis Obua yaliko Sekafa president lwaki ebirowoozo bwe bityo teyajja nabyo n'abiguza bekikwatako obuli awo twandibadde tuyinako we tutuuse naye kaakati bo bano bannaffe aba Europe era obalaba bayina ne UEFA Nations League kati bo bino ebyokuzannyamu obuzannyi friendly tebakyabiriko mu kifo kya friendly ttiimu y'eggwanga ogenda okuwulira ng'ezanya UEFA Nations League kati ate UEFA Nations League ne bagenda bagisibamu amateeka oyinza okuleeta abazannyi abayaba ng'ogamba ako kakopokopo ffe tulinda Euro kazi nga mulimu relegation bw'oba ng'onnyukidde mu bifo
ebitali binyunyuntuvu nga bagamba goli relegated ewa season ejja tojja kukuba ate nga bwogukuba n'ogunoza ogenda okulaba nga mu qualifiers eza Euro ofunyeko ate enkizo ni kintu kya kugamba ogezaako okulaga nti nno bandyagadde okuvuganya kubeere nga kukatinga across kakati n'ekikopo kino Chelsea kyegenda okuzanya leero ne Real Betis ekikopo kino kya ssaawa 4 ez'ekiro kyetugenda okulaba naye nga okijja mu innovation ey'omupiira ebimu ku birowoozo ebipya ebijja mu mupiira si bino nti nno tubadde n'ebirowoozo bibaddewo myaka 4-5 walina okubeerawo omuntu ba gurupu y'abantu abajja ne ideas empya nga zirinako omukka omujja bye gupika mu muzannyo gw'omupiira mu kugenda mu maaso akati bano bo bannaffe Europe ekyo kyo baakinogera eddagala ebyo babikolera ddala bulungi era gwe mwoyo tugenda okulabira finals ez'olunaku olwaleero Chelsea ng'ezanya ne ttiimu ya Real Betis naye omupiira guno gugenda kubeeramu emiteeko egiwerako katujje tugyogereko bannaye mu nsonyiwuko ku mipiira egy'ebika eby'Abaganda muganda nga Issa Batya ayambadde kimbugwe angoloddemu wano nti emipiira gino egizannyibwa giri ku quarter final kati bano abaayiseewo bazze buzzi ku semi nga bwe mbagambyeko ekkobe n'engabi eyansamba bazze buzzi ku semi kaakati endiga yinako gwekulembedde awo tuniiru mukwano gwange kinobe ono weekawempe abadde yeeraliikiriddemu endiga ekyaliko era erabika egenda kuyitawo kubanga balinako gwe bakulembedde awo goolo 2 ku bwereere n'olwekyo oluzannya luno lwa quarter final munansonyiwa mbadde ebintu nabitabuddemu naye Issa gyali mu field ampeereza message wano n'antegeeza n'olwekyo ab'endiga temuggwamu maanyi mukyalimu mu nsonyiwe kati ku kikopo kino ekya UEFA Europa Conference League Chelsea kwegenda okuzanyira ne ttiimu ya Real Betis ekisooka kigenda kubeera ku batendesi ku touchline abatendesi Manuel Pellegrini ne Enzo Maresca baali bakozeeko bonna era Pellegrini yali atendeka ttiimu ya Malaga bwe baali nga Enzo Maresca ng'akyasamba mu 2011 ttiimu bagenda ogimukwasa yali eno mu relegation n'agiyamba n'egendera ddala paka mu kukiika mu Champions League ate nno n'omumyuka wa Enzo Maresca Willy Caballero ye yali mu goolo mu eyo season n'olwekyo Manuel Pellegrini bw'anaalabikako ku touchline ajja kuba alaba batabani be sayidi yeeri era Enzo Maresca bw'aba ayogera agamba nti Pellegrini ye yamusendasenda n'okutandika eby'obutendesi mu 2012 amugamba gibujja eyo lwandigize n'ofuuka omutendesi ye ng'amulabamu ekyama era yensonga lwaki bwe yafuna omulimu briefly mu ttiimu ya West Ham yamuleeta n'amusembezaawo wadde teyamuleeta nnyo ku mwanjo naye yamusembezaawo kumpimpi kaakati kuno kujja kubanga okuddamu okusisinkana muzeeyi wakaazi abavubuka be yasomesa omupiira embeera endala muyinza okulabira maaki eno ye Enzo Maresca wadde yakubira omupiira omungi ennyo yagukubira mu ttiimu ya Sevilla ate Sevilla balina embiranyi y'amaanyi nnyo ne Real Betis egenda okuzannya olwaleero kaakati bo bajja kumutunuulira mu kifaananyi kyakuba nti bulijjo ye abadde tabaagaliza bwagaliza kubanga ne Sevilla yakubanga Real Betis omupiira enkya n'eggulo balinawo ddabi eyo kaakati era ne ku guno omulundi wuuno yazze okubalemesa ekikopo banaamuŋoola nze omu ku batajja kwewuunya naye ate kubamu ku bamyuka ba Enzo Maresca ate osangayo Marcos Alvarez mwami wa fitness coach ye azaalibwa mu Sevilla naye ate muwagizi wa Real Betis kati awo simanyi oba anaaguwagira atya guno oba anaagenda na kyamulimu oba anaagenda na mwana weeka ezo nazo emotions zijja kubeera waawo kakati otunuulireko ne profile eza club zombi Chelsea of course nene ku bintu byewangudde mu awaka ne mu Europe bw'ogigeraganya ku Real Betis naye ebyafaayo tebikweyimirira
ekikweyimirira kyekyo kyokoze oba kyotakoze mu ddakiika 9 kati awo Chelsea ebibuuzo bigenda okujjira era ndowooza Enzo Maresca ekikopo kino yandikyagadde okusobola bw'akiwangula sizoni ejja kuba emugendedde bulungi era bw'oba oyogera ku batendesi sizoni zaabwe ezigenza obulungi naddala nga bali mu sizoni yaabwe esooka ojja kumuteeka ku muteeko gwa Ancelotti wadde Ancelotti ye yawangudde Premier League naye ono asobodde okufuna Champions League position mu sizoni eddako n'ajjayo n'ekikopo oyo taba wa bulijjo kubanga ate bw'otunuulira ku bigambo Thierry Henry byayogera ku ttiimu ye ya Arsenal agamba nti ye Arsenal agirabanga ekkirira obukkirizi kubanga ye agamba nti Mikel Arteta kasookanga ajja sizoni yasooka teyamunenya agamba mulenzi akyali mupya kati ate najja n'awangula FA Cup Henry agamba nti nno kikwetaagisa nti bw'obanga wakegatta ku ttiimu squad gy'osangawo oba togimanyi nga nayo tekumanyi oba osobola okukozesaayo transfers obutale nga bwa mirundi 4 okusobola okwezimbira squad ebeere mu kifaananyi kyo naye transfers n'ennya zisusseemu era ye Thierry Henry yabuuziddwa bannamawulire story eyo kweri ku BBC oyinza ogisomako agamba yalaba ttiimu edda mabega era agigeraageranyiza ku Man United n'agamba Man U mu myaka 5 egisembyeyo etuuse ku final ez'ebikopo ebyenjawulo finals 5 newangulako ebikopo 2 bwati wa backing up reasoning ye n'agamba nti ate yo Arsenal ebikopo byo biruwa ne kuyita akakopokopo wakiri kandibaddewo kati bw'ojjayo argument eyo n'ogiyingiza mu kino kyembadde njogeddeko ekya Chelsea singa ewangula ekikopo kino nga enyukidde ne mu top 5 bajja kugenda ku muteeko okuli Oliver Glasner eyawangudde Crystal Palace FA Cup naye omulimu jagufuna mwaka oguwedde mwezi ogwokubiri omuteeke ne Fabian Huzer atawangudde ekikopo kyonna naye omutendesi omupya ebungereza nga ajjayo gusooka oyo naye omulaba nga kati awo wooteekerako ne Ancelotti mu sizoni ye yasoose okuba nti no yawanguliddemu ekikopo kale nno yembeera gyegimu ku miteeko mwe tulina okulabira finals zino sisobodde kuzimalayo olw'obudde oba oli awo ebira tunasobola okubyongerako enkya nga ne match eno yakomekerezebwa egenda kuba eya ssaawa 4 ez'ekiro